nyamba onkolera ebintu bibiri. Siimanga Katonda buli lunaku. Abantu abamu balitegeera luvannyuma lwaki house of prayer yatandikira ku musingi gwa kwebazanga Mukama. Abamu bagenda bakitegeera. Mwebaze, 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 mwebaze. Oli nagane kati ennaku yaffe neetuukirwako ddi. Tumwebaza bwebaza. Ogenda okulaba nga mukwebaza okwo okungi ng'omulala yabivuddeko dda akakale. Baba n'atandika otusabira. N'ajoyininga. Naye nga gwalowooza nti olina ennaku nnyingi. Waliwo abavudde mu nsi nga by'okaabira byonna babikubisaamu emirundi butabalika. Buli lunaku lw'okyali omulamu teweebaza lwa muwogo oba lwa ttooke, weebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Ezikubire waggulu mu linnya erya Yesu. Weebaza olw'ekirabo eky'obulamu. Ebyo byonna by'oyitamu bijja kugwa. Learn to be grateful to God. Show the highest gratitude to God. Iga okwebazanga Katonda ate mwebaze mu maanyi agatali ga bulijjo. Oli ateeka okusanga ng'otambula oli musanyufu nga weebaza kuba okyasobola okutambulira ku bigere ebyo. You can still stand and walk. Kati gwe byosabira wali atabisabira ayagala kimu kyokka kuddamu kuyimirira. Era yeebuuza ndiddamu nenyimirira. Ndiddamu n'endya emmere ng'eyita mu kamwa. Kubanga kati bagiyisa walala. Akamwa katutte ebbanga nga temuyitamu kyakulya. Emimiro gitutte ebbanga nga tegiyitamu kyakulya. Otegedde kye ŋŋamba. So mu buli lunaku ky'obanga osooka okukola kwebaza Katonda. Webazenga Katonda nti bwe weebase ate wasobodde okukeesa. Webazenga Katonda nti bwe wayingidde mu lunaku ate wasobodde okuluzibya.